butereevu tubeera tuguse ku mayengo ga Just Gospel Media Uganda. Mukwano gwange aliyo ampuliriza, njagala kulamusaako nnyo maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Akumya atya Mukama, nzikiriza Katonda nti akoledde ebyekisa, akoledde ebyembabazi. Mukama waffe yeebazibwe omulungi. Njagala kulamusaako nnyo gwe wenna ali okumpi newala. Njagala kutegeeza nti owereddwa omukisa, nange mpeereddwa omukisa okulabika nti ebigambo bino tubigabanako ffenna. Saagala kwerabira mikwano gyaffe abalungi ennyo abali wali ku Just Gospel Fellowship Center, nammwe mwebale kutuwagira. Mikwano gyaffe abali wali mu ggwanga erya Saudi Arabia, njagala kubategeeza nti Mukama abakoledde, era njagala kubategeeza nti Katonda abamanyi, era njagala kubategeeza nti obukuumi bwa Katonda buli nammwe. Mikwano gyaffe abali mu Jordan twagala kubatumirako. Mikwano gyaffe abali mu ggwanga erya America, nammwe tubatumiddeko nnyo nti Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo mikwano gyaffe abali mawanga nga Germany, banange Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mikwano gyaffe abali wali mu ggwanga erya Uganda, waliwo mukwano gwange ali wali mu ggwanga erya Japan, njagala kubategeeza nti UAE, Dubai, Abu Dhabi, mwenna Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mbatumiddeko mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Tutandise. Buli butereevu maaso ku kanisa, tunulira omulabe engeri gy'akolamu okuyita mu baana, engeri gy'ali mu kusaanyawo obulamu bw'abaana bassebo ne bannyabo. Bino byonna bikolebwa, bino byonna nga bigenda mu maaso, oba oliawo abamu ku ffe nga twebase, oba oliawo abamu ku ffe nga tubiraba naye ne tubiyisaako amaaso, oba oliawo obutabijjaayo. Bajja ne tufuna obuzibu nti abalina mouthpiece ez'amaanyi, abalina amaloboozi amanene, aliwo ebintu ebimu ebizibu ebyokwogera. Waliwo ddala ebintu ebimu nga byo bizibu byakwogerako bassebo ne bannyabo. Njagala mbajjukize, tutunulira obulabe Sitaani bw'akoze. Tutunulira obulabe Sitaani bw'akola, enteekateeka namutayiika z'alina eri abaana bano abato bassebo ne bannyabo. Njagadde nkujjukize ekitabo ekitukuvu Bayibuli ngera 22:6. Omwana oyo Bayibuli ekulagira okumukuza mu kkubo lyonna gwe lyomukulizaamu, nti bw'akula aleme kulivaamu, bw'aba akaddiye aleme kuva mu kkubo eryo. Bayibuli etusomesa nti abaana busika okuva eri Mukama. Ennyiriri mpitirivu, ennyiriri nnyingi. Katonda ng'atunuulira abaana kuba ab'enkizo mu bwakabaka bwa Katonda, bassebo ne bannyabo. Kubanga abo abaana ye kkanisa ey'enkya. N'olwekyo omulabe atunuulidde nnyo abaana abo okubakuza bakule, ng'emikono gye bakuliddemu si gya bwa Katonda era nga si gya bazadde ababazaala. Njagala kujjukiza nti bakola dda enteekateeka namutayiika. Omukyala ayitibwa Alice Ann Bailey gye yakola, yaweebwa
aba secret service, secret societies, obubinja obwekyama obufuga nga bukozesa amaanyi ag'ekizikiza omuli obubinja nga bu Illuminati, omuli obubinja nga Freemasons, omuli zifamire ennene zikabejja ezifuga ensi eno bassebo ne bannyabo. Omukyalo ono ayitibwa Alice Ann Bailey yaweebwa omulimu ogw'okulabika nti abaana bagibwa mu mikono gy'abazadde baabwe. Abaana baba n'obuyinza, abazadde bagibweko obuyinza nga si be balina obuyinza obw'enkomeredde eri abaana baabwe. Enteekateeka eno yatandika dda. Enteekateeka eno eri mu system abaana bano okubeera nti tebakulira mu mikono gyo bassebo ne bannyabo. Alice Ann Bailey. Era njagala kutegeeza nti baatandika dda, tekitandise kati. Ekintu kino kyatandika dda. Nabadde nkutegeeza nti bayingira mu byenjigiriza, bayingira dda mu organizations, batandika organizations ez'abaana ezirwanirira eddembe ly'abaana. Naye kino kyonna bakikola nga baagala, nga bateekateeka omuzadde bamuggyeko obuyinza obw'enkomeredde. Ng'omwana oyo bw'okwata omuggo omukubeko bassebo ne bannyabo obeera ozizza omusango gwa naggomola era osibwa. Era omwana oyo aba alina obuyinza okusibisa. Omwana oyo aba alina obuyinza okusibisa singa oba olinyiridde eddembe lye. Njagala kutegeeza bayingira mu masomero, bayingira dda mu music olwaliro gwe tugenda okulaba, bayingira mu movies, abaana babakolera movies za cartoons, omuli cartoons ez'obulabe, cartoons nga Tom and Jerry. Tom and Jerry bazze bamuyubula, bamusimba. Yatandika ng'asaaga ne kati Tom and Jerry ow'olwaleero gw'olaba akwewuunyisa. Bw'otunuulira Tom and Jerry waliyo kafaananyi akabeera emabega mu background nga kakutte omuti guliko amayembe nga kali mu red nga kakuba obwama. Akafaananyi ako bakasiiga mu kifaananyi ya sitaani nga basindika information eraga nti abaana waliwo eddoboozi ly'olina okuwulira nga liva mu magombe. Bino byonna babikola message bazikweka gw'omuzadde oleme kuzitegeera, naye ye omwana bassebo ne bannyabo abazitegeera. Kyova olaba nti omwana okanya kuba mutwe, okanya kuba ngolo, okanya kuba kutta. Ekyana kino tekitegeera, ekyana kino kyawuba, naye nga ebimuwubisizza bassebo ne bannyabo tobitegedde. Byalaba, byawulira, emizannyo gy'azannya, abasajja bonna baabeetoolodde dda. Nina auditions ze ngenda okuwa. Leero tugenda kwogera ku music. Bakuyetinga music w'abaana abato.
era nga ne lyrics n'ennyimba engeri gye bayimbamu oluyimba ogamba olwo lw'abaana bato be balina okuwuliriza ennyimba ezo. Kumbe omwana omuwadde omwaganya okugwa mu mikono egy'abalabe. Nzikiriza nsooke nkuwe oluyimba olwo omwana lwayimba luyitibwa Evil Like Me. Evil Like Me. Njagala ndukuwa oluwulirize, naye bw'aba aluyimba oyinza obutategeera kyayimba paka ng'omaze okutegeera lyrics z'oluyimba negye lwava neki kye lutegeeza. Kino nno bano abantu bakikola okukola kye bayita recruitment. Balikuruutinga nga bonna owulira nti kampani yeetaaga abavuzi b'emmotoka ne balikuruutinga abakozi. Ne bano abasajja bakola dda enteekateeka namutayiika okulikuruutinga abaana abato babafuge nga bayita mu bwongo bakule nga tebakyagambwako. Tugenda kulaba music leero engeri gye bamukozesezza okulikuruutinga abaana nga mu nkolemu gye bayiseemu okulabika nti bateekateeka kye tuyita talent search. Bateekateeka East Africa Has Got Talent. Eyo nayo ddobo basebo ne bannyabo balikola okulikuruutinga. Bakozesezza emikutu mingi nnyo okulikuruutinga abaana abato. Kankuwe bino. Don't you wanna be like me? Don't you wanna be me? Don't you wanna be evil like me? Well, you can spend your life pretending to. Look at you, look at me. I don't know who to be. Mother, is it wrong? Is it right? Be a thief in the night. Mother, tell me what to do. I was once like you, my child, slightly insecure. Arguing my attitude, all that was not sure. But I put my money aside and use my head. And now I think it's time you learn what your mama said. Don't you wanna be like me? Kusabye owulirize oluyimba olwo toluwuliriza. Kale kanjogere bwe nti luwulirize. Ngenda kuwa amakulu g'oluyimba olwo. Gambo si byangu. Sabye gwe awuliriza abaana abo basabire wali wano awuliriza ebigambo bino. Teweesooza bwesooza, tokanya kwogera bwogezi ye bannange kiki kituliko kino. Tokanya kwogera bwogezi, sabira abaana abo. Omwana wo gwali ku kyeyo gye wamuleka ali mikono ki? Emikono gyalimu egimulera mikono ki? Byawulira oyogerako naye budde ki? Ejo twabadde tukubaganya ebirowoozo wali ku Just Gospel Fellowship Center ku WhatsApp yaffe platform eyo nga tukuba ebirowoozo butya kubanga bingi tetusobola byogerera wano, nga tutunuulira butya abaana bano engeri gye tulina okubataasaamu. Omwana omu
n'abaako ensonga gy'akoonako empuliziganya. Omwana ono okoma bbanga ki okubeera nti oyogera naye? Wasuula eyo taata we mwayawukana, kati obusungu wakati awo omwana n'alabika nti afoolinga victim, n'agwa mu mikono y'abayeekera. Oluyimba olwo njagala nkuwe amakulu agali mu bigambo ebyo. Eno ye original version y'oluyimba. Look at you, look at me, I don't know who to be. Mother, is it wrong, is it right? Be a thief in the night. Mother, tell me what to do. Akati amaloboozi gali abiri mu luyimba luno. Akafaananyi kolaba ku screen ye nannyini luyimba alina gwayogerako, alina gwayimbako ayitibwa maama we. Akati bali mu kucommunicatinga. Kirungi okubeera omubbi, kirungi okubeera bwenti. Eddoboozi, amaloboozi engeri gye gatambulamu ga-attractinga abaana bato. Si ddoboozi kkulu naye eddoboozi ly'abaana bato. Kati omwana omuto yasobola okutegeera nti they are communicating to me, boogera nange. Era bw'obanga owuliriza oluyimba olwo ogenda kuluyitako buyisi, omwana omuto tasobola kuluyitako. Kyobalaba nti bateekawo auditions abaana bato kwe bayimbira. British has got talent, America has got talent. Baleeta abaana abo abato mbu balina ebitone eby'okuyimba, eby'okubuuka, eby'okubala. Kumbe bali mu kuba recruitinga bassebo ne bannyabo. Look at you, look at me, I don't know who to be. Mother, is it wrong, is it right? Be a thief in the night. Mother, tell me what to do. Akati gola bali ku screen gwayimbako mother mbulira ekyokola. Kati oluyimba luyitibwa Evil Like Me. Beera nganze, beera mubi nganze. Olaba costumes ze bayambaza maama, omuggo gwakutte, ebyambalo byayambadde, makeup gwe bamukuba alina ekifaananyi kyali presentinga. Genda kulaga mu maaso awo we tugenda okulaga abaana bano abato. Waliwo abaana be baatendeka, waliwo abaana be baawa omulimu ba agent abato abakasuka spells mu baana abato. Teens Club, kadanke parties, prom queen parties, welcoming parties, leavers parties. Waliwo channels ku TV, waliwo programs ku TV ez'abaana abato nga bayimba ennyimba eza secular. Basibo ne bannyabo njagala kubategeeza obulabe bwajja dda. Kankuwe maama owulire ebigambo byayimba.
tuli ku recruitment. Sitaani alikruitinga atya abaana abato? Gw'omuzadde ali eyo ofune ekyokuyiga, obeere alert, bintu si byakusaaga. Like you, my child, slightly insecure, argued with my mother too, thought I was mature. But I put my heart aside and I used my head. Now I think it's time you learned. But I put my heart aside and I argued with my mother. Amutegeeza tugenda gezaako okugenda mpola. I argued with my mother too, thought I was mature. Nange nabeeranga ne maama wange nga tuyomba nga twemulugunya, nange nayagala nkule era nalowooza tinkuze. Thought I was mature, but I put my heart aside and I used my head. Now I think it's time you learned what dear old mama said. Don't you wanna be evil like me? Don't you wanna be me? Amutegeeza, don't you wanna be evil like me? Don't you wanna be mean? Toyagala kuba sitaani nganze, toyagala kuba mubi nganze. Bigambo bino byayimba. Don't you wanna make mischief your daily routine, where you can spend your life attending to the poor, but when you're evil, doing less is doing more. Don't you wanna be ruthless and rotten and mad? Don't you wanna be very, very good at being bad? I have tried. Toyagala kubeera, ebigambo byonna ebiyimbibwa, toyagala kubeera mubi, toyagala kubeera muntu atalina mpisa. Kwegamba beera omuntu omubi, beera evil, beera omuntu atagambwako, beera omuntu atawuliriza, beera omuntu atalina mutima mulungi, beera mubi. Agamba, I have tried my whole life long to do the worst I can. Ngezezaako, nkoze nnyo, nfubye, ndafuba nnyo okola ebisingayo okuba ebibi. Maama ono bw'ayimba oluyimba luno. My whole life long to do the worst I can, clawed my way to victory, built my master plan. Now the time has come, my dear, for you to take your place. Amutegeeza nti master plan yange, byonna byenkola, byonna byenkoze, naawe ke kaseera katuuse. My dear, you take your place. You'll try to be an absolute disgrace. Don't you wanna be evil like me? Don't you wanna be cruel? Don't you wanna be nasty and brutal and cool? And when you grab that one, that's when your reign begins. Who wants an evil queen without a sack of sins? Bingi byonna tetusobola kubinyonnyola byonna kimu ku kimu. Agamba, who wants an evil queen without a sack of sins? Who wants an evil queen without a sack of sins? Kino kitegeeza ki? You have to be with sack of sins to be an evil queen. N'olwekyo bassebo ne bannyabo bye bino ebigambo ebiyimbibwa mu luyimba luno. Lino oluyimba strictly lw'abaana bato. Ezimu ku nnyimba ez'abaana abato ze baabateekerateekera kuwuliriza zibali ku ruutinge.
omwana oyo bye bigambo byayimba. Is it right to be a thief in the night? Mother, tell me what to do. I was once like you, my child, slightly insecure. Arguing with my attitude, all that was not yours. But I put my Mahal foot door, inside mahal and door. I use my head. And now I think it's time you learn what your mama said. Ah, si kurto shikoja. Don't you wanna be like me? Don't you wanna be me? Don't you wanna make messes your daily routine? Well, you can spend your life pretending to but when you're evil, doing that is doing more. Don't you wanna be evil and awful and free? And you should think you're lucky, sir, that we're born to go live. The daughter of an evil is your queen. Let's go. Akabi kajja dda. Akabi kajja dda. Olaba mwana yimba luyimba. Olaba luyimba kuyingira mu mutwe gwa mwana. Okanya kugamba mwana ekiyimba kiveeko. Ekiyimba nga kifuuse. Ekiyimba nga kifuuse. Ekiyimba mu bwongo bw'omwana. N'atera okumaliriza, n'atera okusiibula. Omwana oyo ofuna akadde n'osabako naye. Omwana oyo ofuna akadde n'omanya kiki kyalowooza. Omwana oyo ofuna akadde oba ali mu mikono gyo oba tali mu mikono gyo. Otuulako naye ne munyumya. Obadde olowooza otya, tukole tutya? Nyimbiramu akayimba ka Mukama. Abaana mubawe task. Yiyayo oluyimba lwa Mukama, yiyayo oluyimba lwa Yesu. Naawe beera strategic. Omwana naawe mu challenging, nyimbirayo akayimba ka Mukama. Nsomerayo olunyiriri mu Bayibuli. Nsabiraako. Sabira ku banno naawe. Muzanyo ki ogusinga okunyumira? Luyimba ki olusinga okunyumira? Naye ojja kwesanga omwana bw'omugamba luyimba ki olusinga okunyumira, ajja kugamba maama waliwo oluyimba wali oluyitibwa sunda sunda. Ajja kugamba fresh kid yasinga okunyumira. Abaffe aba gospel betugezezaako okuzimba, bayimbe ennyimba nga za Mukama, bayimba nnyimba mbu ndi lubuto, mbu baŋŋamba najjamu olubuto. Batutte mu zi auditions, tuba tutte mu zi talent searching. Gye tuba tutte eyo gye babakubidde, kubanga enteekateeka zonna zaggwa dda ku TV stations, TV channels, programs
ez'abaana abato ezisinga zawambibwa dda nga ziri mu kukola recruitment, kubanga bano abasajja balikulutinga bwongo. Omwana nakulizoninga, omwana nayogera ekigambo n'okwata ku mutwe n'ogamba ono nze namuzaala, ng'obwongo bwakozesa buyitirivu. Abaana babakolera emmere ey'omu mikebe ng'endowooza ye emmere gy'alya gye bamuliisizza, kubanga wamujja ku mabeere n'omuzza ku mmere y'emikebe n'omuzza ku mata ag'emikebe n'omuliisa brain boosters. Kati omwana akula nga IQ intelligent quotient ye eri higher than amuzaala. Omwana nasooka ku reasoninga. Basebo ne banyabo njize nkutegeeze nti omwana oyo mu mubiri, kano kawulirize n'obwegendereza, omwana oyo mu mubiri temwenkana myaka, omwana oyo mu nsi ey'omu mwoyo mwenkanankana emyaka. Nkiddamu, omwana oyo mu nsi ey'omu mwoyo mwenkanankana emyaka. Kyova olaba Bayibuli esomesa nti newalabika maaso g'entebe ey'omusango abato n'abakulu. Kubikkulirwa bw'atyo bw'atusomesa, abato n'abakulu. Omwana oyo mu nsi ey'omu mwoyo mwenkana emyaka, mu nsi ey'omubiri mwawula emyaka. Nolwekyo diringa naye ng'okimanyi nti odiringa ne mukulu munno mu nsi ey'omu mwoyo. Oba olina emyaka 8, 10 mu nsi ey'omu mwoyo, omwana oyo gw'oyonsa oyonsa mwana wa myaka 10 emabega. Omwana oyo akutunuulira amaaso gw'olaba mubiri, naye muli mu nsi ye ey'omu mwoyo muntu mukulu. Basebo ne bannyabo, bano abasajja batriginga bwongo bwe bateekamu amasannyalaze mu mwana, obwongo ne budduka. Kyova olaba nti osobola okusanga omwana n'akutunuulira bw'ati n'omugamba ekigambo n'akukyalenjinga naye ng'ate bwe mudda mu by'obwa Katonda talina kyamanyi, n'ogamba gana amagezi gavudde wa? Singa gakutte n'agazza mu by'obwa Katonda yandibadde w'amaanyi. Akati waliwo programs ezikoleddwa era ezaakolebwa nga zo ekigendererwa kya kulikuruutinga baana bato. Age bracket, buli age bracket bagyetaaga. Waliwo program eyitibwa junction. Eyo junction nayo yateekebwateekebwa basebo ne bannyabo kulikuruutinga ba adolescents. Mwena abamanyi program junction eri wali ku Salt TV. Ekyo nja kyogera, nkusabye awuliriza, tomenshoni nga linnya lya muntu, tokomenti nga linnya lya muntu, sirika. Saagala bwe kiba nga kibalirwa kibalirwe ku ggwe, leka kibalirwe ku nze, kubanga bino byenkola ne byenjogera bigenda kumbalirwako. So n'olwekyo sandyagadde bibalirwe ku ggwe. Oyogera linnya lya muntu, sirika byesigalizi, leka ze njogere. Manyi obimanyi nnyo naye sirika.
Junction yateekebwateekebwa mention yaayo okulikulutinga bagibrandinga n'erinnya Church Girl. Bakola enteekateeka eri very organized kubanga yo nga TV eyitibwa Assault. In fact TV ze Uganda zonna tezirina mawulire olw'ensonga ba blogger ate nabo nga si ba blogger. Blogger y'omuntu alina content ng'amwe creatingidde ng'ava mu ye, naye be tuyita ba blogger bw'aba tawulidde. Kakati kankikunnyonnyole kino, mumanyi mwenna omusajja ayitibwa Khalid omuwarabu Khalid Almeli ayagenda e Uganda n'omwana ono eyali akola ewaka Khalid e blogger yabiva namu. Kati yabiva namu akola mirimu gya bulambuzi asasulwa akurietinga ebintu nga biva mu mutwe gwe, akurietinga content talinda balala. Nawulidde nga boogera ankutunuzeemu kamera. Tulina abantu mu Uganda bw'afuna kamera n'afuna data ng'anoonya gw'atunuzaamu kamera, banoonya ebintu, banoonya effujjo, banoonya ono yakoze bw'ati, ono yakoze bw'ati. Bwe batannaba kuwulira nti ono yayogedde bw'ati tebagenda kukola, jangu owulire ono yayogedde ki. Kati waliwo ennaku zino ekitrendinga, oli yakwata omwana alabika alina ekizibu kye, mwana muwala n'afuna n'omulenzi, bukati baagalana, kati bafumbo babatutte mu zi Valentine. Omwana enjogera yolaba nga eriko ekizibu, n'omusajja naye aliko ekizibu, kubanga ye ayagala following, ayagala likes, ayina byagoba, bakuukira buli kimu. Simanyi Kadaama yabadde bw'ati, ne banoonya Kadaama yakoze bw'ati. Kugamba content bamunoonyamu ggwe, tebalina content gwe bakuliyetinga bonti ntudde n'enkeera, balina kutunuza kamera mu muntu ne bamugjamu emboozi. Kati n'osanga nga TV ze Uganda ziruzinze meaning nti omuntu alina okuba nga ateekawo katemba yenna okuleeta attention ku TV ye. Kakati TV nga Salt terina mawulire, naye balina okunoonya ekintu ekibeezaawo TV. Balina okunoonya ekintu ekiyimirizaawo empewo za TV, ekispakolinga amayengo ga TV. Y'omukyala eyitibwa Susan Makula. Kyova olaba nti bamupostinga buli wamu, bamupostinga mu buli kintu, mu services balina omwogerako, ku TV balina omwogerako, kubanga aliko omwoyo ogutambulira ku bulamu bwe oguyitibwa ogwa Jezebel asikiriza nti asobola okwogera ekintu ne kiyingira mu matuugo ne kigalya. Kakati bateekawo program eyitibwa Church Girl teyogera ku kintu kirala kyonna, wabula
enkwata y'abasajja era ebigambo ebisinga okwogerebwa mu junction basebo ne bannyabo bw'obiwuliriza byetoololera mu buliri, byetoololera mu kwegatta. Ebigambo ebyo bikasuka spells eri abaana abato ne birikrutinga obwongo bwabwe ne birikrutinga mayindi yaabwe kubanga ekiri kwono nakyala kikulukuta ne kikirira eri abaana bano. Bakwata bati omusajja, boogera bati n'omusajja, naye ng'ebigambo tebiva mu Bayibuli. Kyova olaba mu program eyitibwa Junction tolirabawo Bayibuli ku mmeeza. Nakyalenjinga omukyala ayitibwa Susan Makula, lwaki Bayibuli tetuula ku mmeeza ng'osomesa mu Junction? Nga programs eziyitibwa amaato g'abagalana ku Impact, eryato ly'abagalana, Bayibuli ebeera ku mmeeza. Goyina ng'oli mukyala wa musumba kikakatako okulaga ekifaananyi nti bye twogera birina reference okuva mu Bayibuli. Junction byonna ebyogerebwa bwenzi bukaba buli kurutinga buli wayogera akasuka spells eri bano abaana abato ne babali kurutinga. Ngenda kulaga video olabe engeri spells gye zikasukibwamu abaana bano abato, videos ze balaba, ennyimba ze bawulira, engeri spells amaanyi ag'ekizikiza gye gakwasaamu obulamu bwabwe. Nzikiriza kulaga vidiyo eno. Sigenda kuwa ddoboozi lyayo, njagadde mbeeko kyenkulaga mukwano gwange. Otunuulira vidiyo eyo, luyimba, omwana oyo mulaba omuto oyo alina ekintu kyakutte mu mukono. Njagala otunuulire amaaso ge. Cartoons animated naye emyaka gyabwe gitunuulire. Ogenda kulaba waliwo ekintu ekigenda okusala nga kya black, kangezeeko kukikwata. Yuuyo ali ne bato banne atambula akikutte mu mukono, amaaso ge ogalengera we gakyuse. Spells waliwo ebivudde mu maaso ge, maaso galaba, waliwo ebiva mu maaso ge. Spells bwe zityo bwe zikola nti oli alina omwoyo omubi nga Jezebel spirit eyo esobola okuyita mu maaso ng'oli akutunuulidde butunuulizi, aliko omwoyo ogwo, basebo ne bannyabo n'ogufuna. Kikyo kiyiseewo. Bakidduse emisinde, kizibu kya kukitegeera naye balina kye baali bategeeza. Kikyo osobola okukiraba kidduka sipiidi, kizibu kya kukwasa naye nzikiriza okiraba. Kikyo kikyo
okitegedde kati bakizimba nga bakulaga sitaani awo omwana ono amaanyi n'ayimba ennyimba zino ne bamuwa spells mu maaso ne mu mikono mu ngalo ze okola recruitment. Ngenda kulaga recruitment gyakola. Okiraba ekifaananyi ekyo akutte omuggo, waliwo ekinyonyi waggulu, engalo ze n'amayembe ku mutwe. Gende kati wuuyo bamaze okumuwa amaanyi. Buuka kola byakola, buli kimu akisobola. Kati zizo spells mu mikono mu ngalo ze oziraba. Basoose okulaba ez'omu maaso, ez'emikono ziizo nazo bazimuwadde. Agenda kola kye bayita recruitment. Ziizo azikasuse, tunuulira wa gye zigenda. Zisanze abaana abalala, azikasuse katono nnyo. Ziza azikasuse zigenze mu baana. Ziizo azikasuse zigenze mu baana. Azikasuse babuddusa emisinde oleme kutegeera, naye bw'oba weegenderezza osobola okutegeera meseji gye baliko. Olina okubikkulira okungi osobola okutegeera, n'amaaso go osobola okulaba. Spells zino ziraba, azikasuka ali eri ewali tent, ewali gundi eya blue, ewali olutimba olwa blue, n'alukasuka n'akasuka. Ziiza zikasuse ne zisinkana abaana abato, basebo ne bannyabo. Eyo recruitment. Ekyo kye bayita spells ezikasukibwa mu baana abato. Ziyita mu mikono, ziyita mu maaso, ziyita mu kamwa. Buli wakasuka bw'ati emikono mu bbanga, mikono waggulu ng'akasuka. Muddemu ebigambo bino, gamba ayayo ng'akasuka. Zikasuse ziizo, n'abalala zibawaddeko. Amiina. Bigambo ndowooza byebyo. Sign ogirengera, oluyimba. Ab'e Uganda igenda kubaddira, tujja kubatunuulira mu program ey'olwomukaaga ne Sande, omulabe w'ekkanisa. Olwomukaaga ne Sande wiiki tuli mu kugezaako okulabika nti tutunuulira omulabe engeri gy'ayitamu okuwamba abaana. Nkujjukiza ayise mu nnyimba, ayise mu zifirimu, ayise mu nnyambala ey'abaana abato, ayise mu emmere abaana gye balya. Abaana emmere gye balya
ekuzza obwongo, brain boosters. Simanyi abaana babakubyemu zi vitamini, simanyi makerenda ga vitamini. Obulabe bwajja dda naye nga vitamini mu musana mwali, mu bibala, mmere eya bulijjo. Ne bakuliyetinga amakerenda mwana agamire, kyovulaba nti bakula n'osanga omwana myaka 10 naye nga reasoninga ng'omwana ow'emyaka 3. Mulimu abaana naturally nga bagezi, nimubeeramu abaana nga bo bali built up n'amagezi ag'obwasitaani. Lwaki tonzikiriza enkusiibula naye nga tetunnagenda wala? Nze ndaba kya bwa Katonda okusabira ku baana baffe, ekyokka ekisobola okutaasa obulamu bw'abaana abo. Kitange omulungi omwesigwa, tuleeta abaana abo mu maaso go gwayinza bonna. Tuyimusa abaana abo mu maaso go Mukama. Tubateekako olukomera olw'omuliro, olukomera olw'omuliro mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leka omusaayi ogwayika ku musaalaba gwetoolole abaana abo. Teeka abaana abato mu mikono gy'Omukama, tubayimusa mu musaayi ogw'endagaano. Tugoba buli nteekateeka yonna ey'omubi, tugoba buli nteekateeka yonna eva emagombe. Nkolimira buli muzimu, nkolimira buli musambwa, buli nteekateeka yonna eva emagombe okulumbagana obulamu bw'abaana bano. Taata, tubasimba ebigambo bino byogerwa, abazadde bano bawuliriza. Abamu tebalina baana baabwe, abamu balina abaana baabwe, naye bawa amagezi engeri y'okwogeramu n'abaana abo, bawa amagezi engeri y'okusinkanamu abaana baabwe, bawa amagezi engeri y'okukuzaamu abaana abo. Taata, abaana bakule nga bakutya, abaana bakule nga batya ekigambo, abaana bakule nga batya Katonda, abaana bakule n'entiisa ey'obwakatonda. Mukama okikola Mukama, kubanga nkulabye ng'okola ebyekisa. Abaana abo bakule baleme kuvaako. Bayibuli esomesa nti ssula omuggo oyonoona omwana. Nkusabye abazadde bawa amagezi mu mulembe guno omubi, mu mulembe guno omuvundu, mu mulembe guno oguwunya, mu mulembe guno ogutasaana kubeeramu. Taata, bawa amagezi engeri y'okutambulamu n'obulamu bw'ensi eno, bawa amagezi okuwangula. Mbasabidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naawe ali eyampuliriza, ngenda kuwa eddakiika 5 zokka osabire omwana oyo, banga obudde bwange bumpeddeko.
oba oyatula bigambo wooli, sabira omwana oyo muteeke mu mikono gya Katonda. Wootali, Katonda akuuma obulamu bwe. Naye ebigambo bino tubyogera otegeere, obeeko ky'otegeera naawe, otegeere nti ensi gye tulimu omulabe asudde emitego emisanvu okuwamba abaana abo. Genda mu maaso n'okusaba. Njagala kusibula era nga ngamba nti Mukama akunjagalire, saaki ekingi kikunkumire, maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Bye-bye. Tuddemu nate wali ku Just Gospel Fellowship Center WhatsApp channel yaffe etukuŋŋaanira. Njagala kujjukiza mukwano gwange ali eyo. By the way, abayimiriddeko naffe mwenna twagala okubeebaza. Mukama akibabalire. Tuli mu kuteekateeka. Twetaaga ettaka, tugenda kuligula. Twetaaga ebyuma, tugenda kubifuna. Obugabirizi obw'enjawulo Mukama agenda kubugabirira. Kusaba yimirirako naffe, obuweereza buno tubusimbe emirandira gyabwo ku ttaka ly'eggwanga Uganda. Tuve ku mayengo tugende ku ground. Ekyo tusobola okukikola nga tuli wamu ffenna. Buweereza buno nga bukwadde omukisa, osobola okwogerako naffe. Tujja kuwa link wansi awo. Ekyokubiri, osobola okuyita ku namba ez'essimu eziyita wansi awo. Naye ate bw'omala oteekako ensonga yonna gy'otaddeko, Mukama kyonna kyagabidde mu bulamu bwo, tosirika, tutegeezeeko, noonya linki yaffe eya WhatsApp, then onoonye administrator yenna, otegeere oba ensigo yo, kiweebwayo kyo kyonna Mukama kyabagabiridde, otegeere nti kituuse. Tusobole okulabika nti tusabako ffembi wamu naawe. Tosula ebusuuzi n'osirika. Kale Mukama akunjagalire, akunkumire. Tunaddamu sigadde nze omuddu wa Mukama, omuddu wa Kristo, Nicholas, wano ku Just Gospel Media Uganda. Mukama akunkumire. Tuddemu nate. Bye bye.